Dr. Obote yatugamba Museveni si munna Uganda. He was born, he's not effective, he's not known, and he's a refugee himself in another part of Uganda. So I really don't know what he wants. Why do you think Museveni is all that important in this country? First of all, he's not a citizen. He's not a citizen. Where is he? He lost an election. He has no party which is viable in this country. Because he's a gunman. Your name is Robin. Do you remember the history of England called Robin Hood? I do. Yes? Is it worthwhile talking to Robin Hoods of this world? Bademanham in Germany? The Irish Republic army people? Is it worthwhile talking to such gangsters and terrorists? You say he's not a citizen. What do you mean by that? Because his father was not born in Uganda. And that is the constitutional basis. So he cannot be a citizen. Atebo otunula engeri gye yeeyisa n'ebintu by'akola asiwakanya Obote Museveni alabika si munna Uganda. Ogaana otya bannayuganda okweyagalira mu ggwanga lyabwe. Tukwate bendera yaabwe. Tukwate yeewamwe. Katonda wange. A liberator who wants to make you be scared. That is a very important man. If you disagree with him, he burns your factory, he burns your schools, he shoots you. He's going to the bush, he must have power. He must shoot the people of Uganda unless they give him power. I want to tell you quite simply, he shall have no power. Njagala Yoweri Kaguta Museveni owali kwenda mu kinaana yaba atula wali mu ntebe alabe vidiyo eno alabika ebigambo bino takyabijjukira bwana abijjukira kijjamu okusalawo okutuufu kubiriwo olunaku olwaleero wakati nga tweteekerateekera okulonda okw'omwaka ogwali 1998 Milton Obote eyaliko pulezidenti wa Uganda era yali akomyewo mulundi ogwokubiri yayogera ebigambo ebikankana eri omuvubuka omuto mu kiseera ekyo eyali azze okumuvuganya Yoweri Kaguta Museveni n'ekibiina kye kya UPM. Tewaliwo kyataabogerera. Museveni oyinza okubanga weerabidde ebigambo ebyo n'onsonyiwa siteekako kitiibwa kya pulezidenti kubanga njogera ne Museveni owa kinaana oyo ayinza okumpuliriza. Tibuhabulu aliko ekitiibwa kya pulezidenti ayinza obutampuliriza naye njagala oli owa kinaana yajja okujjukira ebigambo ebyo. Obote yatiisatiisa ekibiina kya UPM n'atiisatiisa ne kandideeti waakyo Yoweri Museveni okutuukira ddala ku kulonda kwennyene. Mu mwezi ogw'omusanvu mu mwaka ogwali 1998 Obote yasinziira Hoima Kulaale emu n'avaayo n'ayisa okulabula okw'amaanyi eddala eri kandideeti w'ekibiina kya UPM Yoweri Museveni kwoteeka n'abavubuka ab'ekibiina ekyo ekya UPM n'abalabula okulekeraawo embagirawo okuddamu okutiisatiisa abakulembeze b'ekibiina oba bannakibiina kya UPC. Yavaayo n'ategeeza nti Museveni n'abavubuka be abayaaye aba UPM, abavubuka ba UPM Obote yabayita bayaaye, beefunyiridde okutiisatiisa abantu bange ab'ekibiina kya UPC. Naye nja kubakwata, nja kubaggalira, nja kubakola buli kyonna kye njagala. Ekyo bakikomye embagirawo. Okwo okulabula kwali kwa Obote ng'akukola eri ekibiina kya UPM ne Museveni. Ku nkomerero y'omwezi ogwa Desemba omwaka ogwali 1998 Obote yavaayo n'ategeeza nti Museveni talina buyinza era tateekeddwa na kuvuganya ku bwa pulezidenti bwa Uganda kubanga si munnansi. Obote yagamba Museveni mugwira era munoonyi wa bubudamu. Talina lukusa kwesimbawo ku bwa pulezidenti bwa Uganda, talina lukusa kuvaayo na kulwanirira bannayuganda byagamba nti alwanirira kununula bannayuganda to liberate Ugandans. Ebyo ebigambo Museveni tobijjukira nga Obote abikugamba mu mwezi ogwa Desemba 1998. Okulonda kwali kunaatera okutuuka Obote n'ayimirira Kulaale emu n'avaayo n'ategeeza nti oyo Museveni gwe mulaba ng'ategeeza bannansi bannayuganda is a bandit. Actually yakuyita chief of bandits. Luza bandit mu Luganda nyinza okivunula oba abantu abayaayeeyaayo oba omuntu omuyaayeeyaaye mujja kunnyambako okukivunula obulungi.
oba omuyaayo oba omuntu ali awo omuyagayaga n'agamba nti oyo yakulira abayaayeyaaya abali awo oba abayagayaga abali awo ebandit yakulebolinga as a bandit era n'ategeeza nti tetusobola kukkiriza Uganda kukulemberwa muntu muyagayaga muyaayeyaaya ali awo. Weerabidde ebigambo ebyo Museveni ng'Obote yabikugamba mu Desemba 2008. Yavaayo n'ategeeza nti Museveni n'abayaaye be aba UPM yakozesa ekigambo Museveni and the UPM bandits, they will never test power. Yagamba nti UPM ne Museveni tebalikomba wadde okulozaako ku kigambo kiyitibwa buyinza obulamu bwabwe bwonna. Okyerabidde Museveni nti Obote yakigamba nti you will never test power and even UPM will never test power yakikugamba Desemba 2008. Obote n'avaayo n'akola statement y'emu n'agamba nti abo bonna abali mu kunvuganya abo bonna abanneesimbyeko, those who are opposing me, they are touching on a leopard's tail. Weerabidde statement eyo Museveni namwe abawagizi b'NRM n'abawagira Museveni mwerabidde statement eyo nti Obote yagamba Museveni n'aba UPM abamuvuganya abaagala okumujja ku buyinza bali mu kuzannyira ku mukira gw'engo. Obote yabigamba gwe Museveni mu 2008 obyerabidde ne statements endala nnyingi. Actually waliwo n'endala gye yagamba n'agamba nti Museveni is a scout, n'akuyita omuscout. Oyo muscout n'agamba Museveni genda oduumira aba scout n'abagayidi kubanga oli mu scout tosobola kuduumira magye, tosobola kubanga otwala ggwanga, tosobola kukulembera ggwanga. Omuscout takulembera ggwanga. Obote yakuyita omuscout Museveni. Weerabidde statements ezo wadde zonna yazoogera n'okutiisatiisa okwo konna yakukola. Ku nkomerero ya byonna ani abadde mu buyinza, ani afuze Uganda emyaka gyonna? Tosobodde kufuga Uganda emyaka 40 nakutuusa olwaleero. Lwaki ndeese bino mwenna? Kati gwe abadde tajjukira bigambo ebyo babadde tamanyi byafaayo munagwe ng'owagira buwagizi ogamba nti muzeeyi tava ku main. Sooka otunulemu ebigambo Yoweri Tibuhaburwa. Kati njogera ne Yoweri Tibuhaburwa President Museveni. Sooka ojjukire era okubyemu ebigambo bya zaayogera n'olwaleero byali mu kwogera. Gwe bw'owuliriza ebigambo ebyo nga bwe mbigambye nga Obote bwe yabimugamba oba bwe yabimwogerako, byawukana ne Yoweri Tibuhaburwa Museveni President byayogera ku bamuvuganya olwaleero naddala b'ekibiina ekya National Unity Platform ne presidential candidate waabwe akulira ekibiina ekyo Kyagulanyi Robert Sentamu Bobi Wine. Ebigambo by'Obote bye yayogeranga nga alabula Museveni mu mwaka ogwa 2008 birina we byawukanira n'ebyo Museveni byali mu kugamba oba byali mu kuyisa ku Bobi Wine mu mwaka 2025. Gwolowooza Obote bwe yabyogera ku Museveni mu 2008 Museveni n'atapowa ne bimwongera maanyi n'abawagizi be ne bibongera maanyi mpaka lwe bamujja mu buyinza. Gwolowooza oyo history tasobola kuddamu kubaawo nti n'ebigambo Museveni byali mu kwogera ng'atiisatiisa ab'NUP ne Bobi Wine tebisobola kubongera bwongezi maanyi n'ava mu buyinza. Olaba statements ezo tezasobola kutaasa Obote mu kiseera ekyo. Ezo statements zonna ez'okuyita aba NUP ba hooligans gwolowooza ziyinza okuyamba Museveni okusigala ng'ali mu buyinza, ze ziyinza okumukumira mu buyinza? Gwe Obote bwe yakuyita bandit n'aba UPM n'abayita ba bandits, eyo statement yamusigaza mu buyinza ng'akuyise bandit. Kati gwolowooza okuyita Bobi Wine hooligan n'aba NUP okubayita those hooligan boys, gwolowooza eyo statement ekukuumira mu buyinza oba ekujjamu? Abawagira Museveni mulowooza ezo statements zimukuumira mu buyinza oba zimujjamu? Mujja kunyiigira mu kimanyi, ojja kunyiiga, ojja kuyomba, ojja kunvuma, but the truth is history repeats itself. Musome ebyafaayo, tonyiiga munyiizi, toyomba buyombi, sooka osome ebyafaayo era okole research.
I was pretending to be a Munyankore when I was in fact a Munyarwanda. That's the only damage. In other words, I am a liar. Matter. Why do you think Museveni is all that important in this country? First of all, he's not a citizen. He's not a citizen. Where is he? He lost an election. He has no party which is viable in this country. Because he's a gunman. Your name is Robin. Do you remember the history of England called Robin Hood? I do. Yes. Is it worthwhile talking to Robin Hoods of this world? Baden-Meinhof in Germany? The Irish Republic army people? Is it worthwhile talking to such gangsters and terrorists? You say he's not a citizen. What do you mean by that? Because his father was not born in Uganda. And that is the constitutional basis. So he cannot be a citizen. Sitting in government in Kampala is not the power. Okuzom State House ningo kashita mu ntebe Kampala. Tugiye tukomane ninga shitubwo butungwa ntunguka yense. Power rests with you, the voters. Nimwe mwe bantu nimwe mwine amani ninga shi power ya president. It is you who have been liberated in order to choose your own government. Nimwe mwenka abakwerondera government. It is you who now is free to develop economically. And our job in government is to pave the way so that you yourselves can exercise your powers. It is you who are going to manage this factory. And all the profits will come to you. All I ask of you is what? Keep peace in this area. If you don't want to vote for my party, I don't force you. But be careful. Be careful.